yagaana ozaalira Kafeero nga buli wamu bamugamba okuzaala agamba sooka ofune ssente sooka ompe ekyapa. Tola Kafeero yakuba oluyimba mu birowoozo byanteeramu ddala Namatovu obeera onoonya ki okuva ku Paula fiisiza ky'onoolya waafunye obugagga buliridda wa obulibeerera n'ateekamu paati endala nti ne gw'obeera naye mu buliri abaako ne kyakunoonyaako. Bisirikira amanya g'amatovu yani? Yerobina Namatovu. Gwayimbako ddala Namatovu? Yali ayimbako. Okay, basi bone banya mugamba muti abali Kachumba TV n'abali ku mikutu gyonna gy'osinzidde okubeera ati n'otulaba nkugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala akutugoberera agenda maaso tojjangu okwo. Kakati nno olunaku olwaliro njagadde tuddeyo emabega ate tumanye kiki ekituufu, kiki ekigenda mu maaso naki ekiddirira. Ndi n'omukulu Nnende ng'ono nno ye muto w'omugenzi Paul Kafeero era nga yakubadde oba ne kati yali mu nteekateeka zonna ezigenda maaso okulaba nti nno abaana b'omugenzi bafuna obwenkanya era famire etambula nga famire zammwe bwe zitambula oba ng'ezimu bwe zitambula eziri obulungi. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo naye mbadde nkusaba sooka osharinge vidiyo eri mukwano gwo ne mukwano gwo agisharingire mukwano gwo such that nti nno mwenna mulaba mwenna. Omukulu tukwaniriza ogamba otya? Ne bulungi seera tamu. Omukulu Nnende. Amannya agange Nnende Mbakali Vincent muto w'omugenzi Paul Kafeero. Okay. Bitambula bitya kati? Muganda wange anyway ndi mu nnaku ate ndi musanyu. Essanyu lye nnina Kafeero yazze buto. Olw'abaana badde bataaya ku makubo, olw'abaana babadde baagobebwa nga balinga enfunze. Mukulu wange yayimba oluyimba n'agamba nti bakulindawo olifa okuzaawula ekika. Owulira ekintu ekyo nti omuntu abantu obagamba ggwe nga ggwe nti mune nina ekitali kirungi naye nga gwe tosobola kukikola olw'abakyala bo b'okola ki kati n'okigamba ku lw'ekika nti bwe ndiba nfudde bambi mutaasa nnyo famire yange n'ebeera wamu nti nikese aba waliwo ekigaanye mukijjangamu. Lumu twatuulako mukulu wange akubye musaayi gwange waliwo ensonga za famire ezitaali nnungi ebatuuleyo nga bumanyi ne batuuleyo naye baga waliwo ekitali kirungi musooke mukijjemu ekika kikole ki kitebajjamu ekyokoola mu kika ekika ne kitandika okuba obuki kati mu famire ekisinga nti bino biri mu famire nnyingi si ya Kafeero yokka yako ya Kafeero nti erinnyo mu butaala lyessanyu lye nnina abaana kati bali wamu era nabadde nabo ne nkubamu akafaananyi nga Kafeero atudde waati ng'abaana bali eno abalala bali eno abalala bali eno. Walayi nawulidde essanyu neŋŋambye walayi nawulidde essanyu essanyu lyeyandikoze eki yandiwulidde ennaku ate gye nnina nti mukulu wange ate twagenze mu nsonga y'ekyo ate okutereeza kituufu famire nti ekyomuziikula n'ebintu bye nasanze. Nga tonnabatuuka ku bintu bino bye wasanze sooka otuyisizeemu olutabaalo lubadde lutya okutuuka okumuziikula? Olutabaalo sooka okwebaza Minisita Balamu yakoze ekinene nnyo bambi yalaze omukwano nti abantu abamu abamukwano gwo nga wooli mu bufu tabaki aba mukwano gwo. Minisita Balamu namutuukirira n'aŋŋamba Nnende mumanyi ng'omuntu namumanya ku Kafeero mu buto ate nzize tukola ki okumumanyi kitegeera nenamutuukira mugamba Minisita Balamu nekintu nali nkitandiseeko 2019 ekinnemerera nenga ebintu by'omukulu mu mukwano gwo bisaanawo abaana bali ku street ate ekyo kivudde ku ekyo waliwo omwana eyafiira omwana Swazi omwana ne bamutwaleyo mu kyalo omuziika aba muzzukulu wange okiwulira
kati Swazi n'agenda ne babbawunsa ne bakwata n'omulambo ne bagusuula. Swazi n'agenda ne babbawunsa ne bakwata n'omulambo bamugamba toli mwana wa wano oleeta otya wano akalambo kokakola ki okaziika. Ekintu ekyo bankubira essimu ndi Kampala era nakiyimiramu omwana ge malala agali wali bamuziika na bbali si ku kijja kya kati era nenkuba essimu ne mbaawo security egyenkwesa awo ne baziika omwana. Kati ekintu ekyo kyannuma nnyo n'ensirika. Kati mba ndi awo abantu b'ekyalo nga bankubira n'abaana nti ettaka ly'omusajja nga balimalawo. Kati ezaliika 27 asigaza kijja 150. Nempulira nga binsitooyeeko ne meetinga minisita nenkimubuuliramu n'awulira nga akutuse kimukutteko mu mutima. N'akubira basayidi omanyi tayingira mu kintu nga tamaze kukinoonyereza. Kyemwebaza taagala pokopoko nga bano emikono gya Kafeero baagera pikerere tebalina kyamanyi ne buli omu amanyi Kafeero. Basayidi ne bagenda ne banoonyereza. Bwe baakomyewo lipooti yakwata ku mutwe. Ekyasinga omwewuunyisa nga ne Bisikirwa yeeyita Bisikirwa yagabanako yiika 5 bazitunda kweri ettaka. Solindeko Bisirikirwa yagabanako ettaka lya Kafeero yagabanako yiika 5 nga nyazimuwa yena mwana n'akwata kalooya kaabwe ne bakawaako yiika 3 kabeere emisango kakyuse n'ekyapa eddala ne baliwa Baswazi. Yakwata ku mutwe nanga nende tutandike n'ayita abaana n'abagala mwagaki agenda obbanga nga banaku bayitirivu abaana bali bubi. Akwata ku mutwe era n'abaliisa lanchi awo buli omu n'amuwa ne transport. Nanga nende tukoze tutya n'angamba kyengenda okukola nze ngenda kukola buli kimu bwe baana kukiyitibwa nti ogenda kukola omulimu. Mugamba Mr. Bami ekyokunze kyangu kasi okibeera. Era ne tutandika olutabaalo ne tufuna court order. Tugamba kati ekijja kikole ki. Mu kusooka waliwo court order eyayimiriza okuziikula omugenzi oluvannyuma lw'okukola DNA eri yasooka. Mwagibayipaasinze. Muganda wange ebyo bibeere bya kyama kubanga ebintu by'amateeka ate tebabiyingiza mu maki mawulire. Kiwulira negwe ekyoba omanya twayise mu mateeka. Ekintu lwaki saayogera twali tetugenze mu pati twali tetugenze mu mikolo ate twali tetugenze kuziika. Okiwulire kubanga okuziika abamufu naye oli twali tetugenze kukola ki kuziika. Kyebwa ekintu kino tetwayogera ate nga twali twewala notutaataaganya kubanga era kwolwo baleeta ebipapula biyitirivu naye nga bwe kimu basanga tukoze eki baleetako empapula ezibagaana okuziikula biyitirivu naye basanga bwe kimu kibaza nga baani ababireeta Baswazi ne balooya baabwe. Ekitegeeza mu baana bonna Swazi yabadde takkiriziganya na kuziikula. Lwaki? N'amikwano. Lwaki abantu babadde balwana nnyo eki omanyi Basudde yakuba oluyimba abakungubazi tibalinda we bakuteekayo ne batandika okugamba obwana bo nti ekisse taata wammwe ttaka yalyegulira mulyeggyeko nammwe ligenda bakola ki kubatta. Kati bennyini ate badde baligula n'odditunda. Abantu abaagula ekajjansi ba mikwano. Ennyumba y'ekajjansi eyo mukwano gwa Kafeero yennyini eyagigula ate abaagitunda yeeyita Bisirikirwa n'aba ne Baswazi. Bisirikirwa ne Swazi be baatunda ekajjansi baatunda ennyumba be baagabanye n'ettaka ly'eno mu kyalo.
ate badde batagala muziikula era navudde ku mikwano ekintu kye nasabye Katonda ampangaaze nfe ng'abaana bakuze abaana banzi ku byolabye mu eno ssaga ku byendabye kubanga ku kitange ekitiibwa kye yafuna nti twali tukuze nze naziika kitange nga tewalina muntu yenna amusemberera ne tumuteekayo era bwe baba baleeta byokola tebabiteeka wansi babiteeka waggulu naye bye nasanze Mukama navudde ku mikwano nenva ku baana abeeyita bakyala b'omugenzi soka otuyisizeemu navudde ku mikwano nenva ne ku bantu abeeyita abakyala awo wennyini kubanga bino ebyokwola inamu katono olunaku lw'okuziikula lwakyanga ennaku endala abantu baali tebamanyi bagenda owulira tino abantu muzinzeeko egundi mutandise okuziikula nsooka okwebaza General Muhoozi eyatuwa security twali akolera security yakola omulimu neneebaza Dr. Moses Byalwanga by the way President Museveni yeetaaga abantu ng'abo bo tebakolera bitiibwa tebakolera woofiisi bakolera bantu omuntu olw'omuwa woofiisi alowooza agudde mu biki mu bitiibwa neebaza Minisita Balamu Minisita Balamu takolera woofiisi takolera bitiibwa akolera baki era abantu baakaabye nnyo ng'avuddemu eyo woofiisi lwakuba gye bamutadde ate nayo y'abantu nnyo nayo y'abantu naye abantu baakaabye muganda wange mwewala emikwano mwewala abeeyita abakyala kuba bino ebintu ebyali ku malaalo tebyaleeta muntu kuva wala ate Kafeero yabiyimbako yabiyimba n'abantu abaleetera Kafeero ekintu ekyo e Kajjansi Kafeero yali agenda ebweru olunaku lwali lwa leero balina Sheggaba okiwulira n'aba Eagles nze yankimana ku ssomero era bw'abuuza aba message nali mu uniform okiwulira ne tugenda eggaba okiwulira balina show n'ava ne badda mu back stage n'abo ba message balina message badi Mayinja ne Geoffrey Rutaya ndowooza waliwo bwali bubulabulako agende well for treatment okiwulira yamala ne tutula mu mmotoka yalina ebintu byebiki alina sente Muzeeyi Salim Saleh yali akoze eki amuwadde ng'alina ne sente Marvin ze yali akoze eki amuwadde Marvin obana abagulanga Semmango abagulanga tepu Marvin Hotel Semmango okiwulira ekintu ekyo naziraba mu mmotoka kati nga awulayo olunaku bbira olunaku lumu kwa enkeera we yakola ki we yagenda yava mu show y'eggaba n'agenda eki kati baali bamanyi sente azirese mu nnyumba okiwulira ekintu ekyo ne baseetingawo embeera egamba kubanga we yagenda ebweru wayitawo ennaku 2-3 embeera yakyankaanamu ndowooza batanka omubika yazirikako operation nga bw'ozimanyi abamutadde mu byuma kati yamuliko n'abaako gwakubira no bayakubira Semmango bagabo n'afudde ne bamubika kati we bame abagezigezi badduka mu nga balowooza ssente zonna ze bali bamuwadde yaziresewa waka mu nju ekintu ekyo kyalimu eyeeyita mukyala we disirikirwa Steve sinnayogera linnya wakati ensigo emanyi sinnayogera linnya okiwulira limenyeewo bwe liba siri eddyo sinnayogera linnya ne baseetinga basayidi bewandegeya nga balina okkebera nga bataddewo ekigamba nti Kafeero yalina abafewa ekajjansi kumbe babala ssente baatuuka mu nnyumba ne bakebera woofiisi nga temuli ki ssente okumanya kyatuuka ekiseera ne bagamba alika yazikwese mu genereeta ne batema genereeta
kubanga ebyo nabiraba Sudaani. Sudaani awo nasuubula ntwalayo obuwunga kansalooli n'obaako okweka ssente amba bazisimanga ne baziteeka wansi ne basirawo tayiroozi. Kati bano balowooza ssente azitadde mu ki ne generator ne bajaabya. Laba omusajja watto wakomawo era yeewuunya yatya abakazi kwa abakazi. Nze kambabuire oyo yeeyita Bisiikirwa bayawukana ne Kafeero 2021 2001 biri gumu naddira amaka ago ag'emaganje twali afe agapangisa tegaali maka ge n'ateekamu Saala Birungi kuba Saala Birungi yalina omukwano gw'abaana ba Kafeero alina akaana ke yabanyo akafaanana nnyo Kafeero nagamba buzaala obwana obulungi Luka Kafeero Saala Birungi ali mukyala wa Kafeero okiwulira era 2001 Kafeero n'agoba oyo yeeyita Bisiikirwa n'aleeta Saala Birungi emaganjo era Saala Birungi obulaba yafa 2002. Lwaki Bisiikirwa agamba nti nno Kafeero yafa amwagala nnyo? Nzizeemu okulaba oyeeyita Bisiikirwa oba ye Robinah Namatovu mu Kafeero ng'alwadde. Baali bayawukana dda Kafeero bw'alwala akomawo 2001 paka 2007. Awo gyonna emyaka tebali bonna. Ky'ogamba mu maka ago ag'emaganyo mwalimu abakyala babiri tebaali. Era Saala Birungi bwe yafiira emaganyo Kafeero n'agamba ag'amaka sigenda gaddamu. Lwaki ali kimujjukiza mukazi we gwe yali ayagala era n'agavaamu. Lwaki ali konsayidi nnyo mu nsonga zino? Alina by'abala ye yali wansimbi kubanga yagaana ozaalira Kafeero nga buli wamu bamugamba okuzaala agamba sooka ofune ssente sooka ompe ekyapa. Tola Kafeero yakuba oluyimba mu birowoozo byanteeramu ddala Namatovu obeera onoonya ki okuva ku Paula fiisiza ky'onoolya waafunye obugagga buliridda obulibeera n'ateekamu paati endala nti ne gw'obeera naye mu buliki abaako ne kyakunoonyaako. Bisiikirwa amannya g'amatovu yani? Ye Robinah Namatovu. Gwayimbako ddala Namatovu? Yali ayimbako. Era n'addamu n'amukuba musize ezaala enteekateeka zange. Yagambye nti abakyala bwe baagiranga abaana ng'ogamba si abazaala kati gw'ogamba otya baawo. Buli mukyala yaleetanga abaana agamba si abazaala. Kafeero buli kimu yakiyimbako dda kimanyi. Gwe buli luyimba lwa Kafeero yali true story. Era waliwo yakubira ab'emikwano bantamenze gw'olaba nti obuba butalaba okuleka wali muganda onooza gw'otamanyi ku lusegere ng'alabye emikwano. Era lumu ffe yatwalikeyo n'atugamba yali 2000 n'atugamba bannaaye buli muntu aninaanya anoonya ku nziba. Kyekibwe yakubira oluyimba n'aga nti oyo talina z'ayimbira gwe mutwalire omwenge akole ki? Ayimbe. Ayimba ajjayimba. Kaakati era ddala ebintu bino birumya n'omutwe nze kati mpuli omuntu. Era nze saagala aveeyo afuguma kuba ng'abasinga mbamanyi. Biki ebyasangibwa mu ntaana ya Paulo Kafeero? Muganda wange nze kyenkusaba kiri kimu. Nsaba abasajja muzaale mangu. Ekirala abasajja musabe nnyo Mukama akujjulule ng'okuzizza ku baki? Ku baana. Nze gambye buli kintu Kafeero kye yaleka bamikwano be baakibba kuba abaana baali bato. Era ebintu taata bye yataayizaako bye yateeka mu mateeka ewa Administrator General. Genda ewa Administrator General ogambe Madamu Nakibula akulage fayiro ya Kafeero. Omusajja yagimu yali ekirita
that time ya administrator byonna ne babiwandiika era byonna bigenda kudda ebiri mu buwandiike bye baawandiika ebitali mu buwandiike byo baabitwala n'endagaano n'abiteeka ewa administrator general niyo ebisinga motoka studio can records byonna baabitwala ebyuma baabitwala can records yaliye kabaka nkutidde taatandika okinoonyerezaako gwe kinoonyerezeeko bajja kubuulira yalina ennyumba enamuwongeyo baagitwala yalina ennyumba enamuwongo baagitwala ani yagitwala muganda wa mulinde kasa dene egwa kitegeeza tugenda laba ebintu tugenda kwewuunya ebintu maaso badde nkyagamba saba nnyo mukama akwangaza abaana bo bakule be baba bakuziika kuba ne be tuyita abakyala bennyini batuteekako eddagala abamu be batutta naye omwana wo tasobola bye nasanga mu mateeka ga gavumenti singa nali musawo nga nze awogera no baninjigyeko layisensi kuba tokkiriza kwogera kyosanze kuki ne kati ekirungi nti gwe olina moral authority okyogera nina moral authority okukyogera naye bye nasanga eyasooka oleeta gitasse mu maanyi oyo mwalimu obucupa gita mwennyini gita yasensebuka obucupa ne bugwa wansi musajja ate eno magulu nga bamutaddeko mu kifuba nga bamutaddeko obucupa obwali bufaanana butya obwo obucupa omanyi buno obucupa bulinga bwa Cutex bulinga buno bagiramu eddagala waliwo wa PPF obwabanga obuti butyo nga mulimu eddagala miti akacupa oba emiti bagiteeka batya mu kacupa ne giba giri tayiti alawo obwo bwonna byokya era bukedde yalaga omuliro kubanga bino ekintu sokoleke security yali nyinyi nga tebakiza nakwata kintu kyonna obucupa wabugjamu eddagala lonna n'olyokya nembyokya teweereetera obuzibu kijje obusibuzi bweweereetera buzibu ki kitegeeza mwamuzzaayo ng'obucupa mubuggyeko ne bansindikira laddu y'enjuki kisoke mukama lambe ezo ne bazibikwata ne bigenda bukedde nalaba egamba nti no ensoke yajja maama omanyi ensoke y'enjuki muganda abuuza Siteera ajja kubuulira ye Siteera yali agenda yiwa ensiku enjuki waziraba nga zizze kisoke ng'enjuki ziwera oba mu mutwalo nga zirina sawuti ng'olinga aleese emizindalo gya beesi ate enjuki ezo we ziba njuki zino za bulijjo zitandikira ku mutala naye zino enjuki zatandikira tugeze tuli wano zitandikira zagenda ziti mukama yamanyi kuba zaali zintunuddemu zinnumbe bwenti engamba mukama wagenda okukola ebintu ebyo bugala waita okwetangira wali weetambuliddeko wali weetangidde kiki omuntu yenna okwetangira babalimba omuntu azaalibwa ne malayika ezimukuuma lwakuba abamu bazejjako ne badda mu faya lumu paasala omukyana yagamba mubeera mukya kimuwoza faya gwe bajjajjabo tolina kyobeegombako noga atiisi ne bwajjajja yali mugagga yabujjawo omuntu omulamu saba bakadde bo lima ebijja baabo be basigala nga batukuuma wamusanga kuba abantu baali batidde nga bagamba ebukunja tasobola beerayo nga mulamu minisita Bala Mulangala naye tunaamusangayo ne muga minisita gwe kakkana teri musezi alya musezi munne teri mukunja alya mukunja munne abaayo mu kulowooza olowooza baani abaakola ebintu ebyo munnange ekirungi nze nali muto n'omuntu eyantwala okuziika yankima ku ssomero mukyala Abdumulaasi Sonia oyo yali omukyotala ng'ali ne Mariam mukyala Kafeero
kiwulire kati nze nali muto banegambye nende yateeka ebiki kubanga waliwo yeeyita mukyala wa Kafeero yagamba yali ziti yagamba nende ayagala zikula Kafeero amuteekeko ebyokola Kafeero mbwa nnuma olwo aba akulumira ki tobiwulirangako oyo yeetabisi kubanga abyogera mbwa akuluma akubuziza emirembe yayamuzikula amuteekeko ebyokola mbunsiba omuzimu kati oba bino ebiriwo nze yabireeta towulirangako ng'abyogera wandigenze kiro n'omuzikula ne bino ebizze mu kamera agamba Kafeero aluma ekika kyamuyisa bubi mbu njagala muteekako byo nsiba omuzimu kati oba bino oba kati bino ebiriko era nze yabireeta so omumuziikula okukipa obwokya DNA mwamuggyako omutya gundi ekyo kiri mu gavumenti kiri mu mateeka era sobola kukyogera ng'omuntu okitegedde naye gwe kyoba omanya Dokita Byalwanga yasinga wano yaliwo ku gurawundi era yatandika omulimu kigambibwa nti bagamba yasinga mu Uganda Police era kyo professional ye kyera akola yali akitegeera kigambibwa nti nno wakati mu kukola process eyo nti ate Swazi yajja n'abantu abalala Swazi yajja ne Bakanyama naye security yali wali tayina kye yali asobola kukola yali azze mukuuma kubeerawo nga mukola process yali amanyi tetunnaba nga yayimiriza naye yasanga bwe kimu yali azze n'Abakanyama kuyimiriza kikolwa naye yasanga bwe kimu ate nga ne security eriwo era bambuuza bano bamanyi bayitewo ne bagamba abalala basigale awo bamanyi bajje Swazi n'ayitawo ne Swazi Simon ne bayitawo sampo zino mwazimuggyako ne muzitwala how sure are you nti nno ebigenda okukolebwa byonna tebigenda beera ng'ebyasooka mu bulamu bw'ensi eno ebiseera ebisinga twesigeko gavumenti twesigeko Pulezidenti Museveni ne kabineti ye lwaki Minisita Balamu yakoze laboratory 2 mugenda kukola laboratory za mirundi 2 nakuweereza gundi za Minisita Balamu ebbaluwa bagenda ziraba ojja zibateerayo eya poliisi neya gavumenti nawulidde twali nno mu ddwaliro nga bambi Swazi atidde asabye ennamba z'abadokita mbu yeetabiswa yazimusabye asobole okukubira baki badokita abasawo ayogere nabo badokita ne bamugamba tetulina buyinza bugaba nnamba z'amasimu yali asaba ennamba z'abasawo babajjako omusaayi nabadde ne minisita yaŋŋambye mbwera eyeetabisibwa yamugambye Swazi mwana waffe minisita n'amugamba nze siri dokita ng'alinga amugamba lwana nnyo Swazi abeere ku lisiti n'amugamba nze siri dokita tulinde bikola ki era ne sisita yange fulufiga nkubidde n'ambuuza lwaki ono yeetabisibwa akubira abantu mwongere ku Swazi nti mwana wa Kafeero tomwidde nga nkubira lwaki bisirikirwa yakuba essimu era afaayo nnyo ansobedde lwaki tafaayo ku Nagawa ku Siteera ansobedde anti baakola emivuyo mingi era naye akimanzi nabagaa Swazi mwana wa musamize kuba naliwo nga bamuwaayo mu kika kye era nje kigenda kunneewuunyisa nga Swazi ali ku lisiti bw'abeerako nawe ojja kwewuunya waliwo nga bamuwaayo kati nno kankubuulire Kafeero yakuba oluyimba naga omwana omweboleze gw'osanga nti yakutte kitaawe yazadde mbwannyina atunze ebintu by'abakadde babikoze ki abimazeewo tunula ebiriwo
mwana ki omwebolereze kati mu family atuusiza ne taata wo muziikulani si Swazi buli kye yayimbako weekiri bagamba abaana babiri Kajjansi nga Swazi ayagala nakubakwata abawala yegombako n'ekiwala kiwala kya Kafeero kinyirivu bweki bakitoba kinaga wa Stella nina kye nalaba kyekyo era nekidduka ewaka ettaka liri alitunze alimazeewo gwe nje ojja munoonya naga wa Stella ajja kugaana adduka e Kajjansi lwekyo ng'oba onoonya akanolino oba ke kaneno kajja kubuulira ekyali ewaka oba noonya Namatabi ajja kuba twadduka ewaka ngo omusajja afuuse omusajja nga Swazi ayagala bakwata maama ne bava ewaka oba tebeesize DNA kuba ntuufu nti muyinza ozikozesa okusuula Swazi ng'ate wakika kyekireese bisirikira okubeera olaba zino ensonga tulekere badokita bakole omulimu gwabwe gavumenti yekirimu kati era yabawadde emmoloka ng'ekuumibwa paatulo tewagirabye paka kutuuka ab'ennaggwe babajjako n'abawandegera babajjako abaana sofa abajiddwako omusaayi bali bameka saawa zino kati bawera 3 abaana 30 era n'abadde ne minisita ne wabaawo abakuba 2 omu ava Bukomansimbi omulala ava eno sayidi z'Ejjinja era Mande bajja era Minsabaamu akubidde dayirekita waliwo abaana abajja ku Mande ne bonna mu maama omwo Kafeero yali musajja yali musajja nnyo maanyi ganjegere so waliwo okonyeka akantu nti nno Swazi waliwo omusamize gwe baawaayo bamuwaayo nze n'oyo omwana nzeemu omulaba nga Kafeero afudde nga Kafeero akyaliwo nga afudde ngamba bamuwaayo nga Kafeero akyaliwo nga mulamu Kafeero naye nga waali muganda kyali kitatulabulemuko Katonda Kafeero yakwata ekkubo jjukira omusajja yali abanja Buladina owakapikipiki akabululu n'oyo maama wasajja ali lubuto lw'oyo omuwala omusajja yatandika obanja olubuto omwana we nga lubuto lwa myezi emeka 3 Kafeero n'agumiikiriza okiwulira n'agamba zaala omwana omuweeyo bali omusajja n'ajja n'ajoga makaago ng'abanja olubuto ng'omwana wa myezi 3 mu lubuto bw'ogumiikiriza kyekyo ekyasinga omumunyiiza yali agenda kugumira omukazi akasajja ne kagamba n'oyo Swazi si wuwo mukazi ono amutwalanga ew'omusawo omuganda ng'alina byaloga taata we byeyayimbako mu luyimba gwe muduulira oyimba lwa Buladina basinkagana ne maama wo ku muganga gye basinziira okutta ekyama ekyama era n'afuba nnyo n'anoonya oyo omusawo n'amugamba jangu okime mukazi ono abaana era kyemama Swazi ali eyo bonna n'abagoba ewaka n'aleetawo omuwala muto baali bamuyita Madiina era lwafudde awo basawo ne balumba ne bamugobayo Madiina Baswazi bagobayo namwandu bamuyita Madiina gwegenda obuuze ekyaggwa omuwala gwe bayita Madiina nga bwe yagoba oyo era oluyimba lwe yakuba ekyali ekintu kyange yaliko oyo maama wa Swazi ekyali ekintu kyange yaliko oyo n'agamba kiri eyo kiwuzuuma kati kyekyekwanira abalenzi yali maama wa Swazi bwekyawandiika ebbaluwa kidde yagireeta nali musa konze lwakavuno mwetu naye kimanyi tenyimba nzimanyisibwa kati wempulira bano bamuzeeyi Kagatto muzeeyi Kagatto namuleka ku CBS boogera yawanze muliro ng'awanda ki
tiyamumanyi nnyo. Kati nno kankubuulire Kafeero tewali yali amumanyi naffe baganda kubanga ye muntu eyali asirika. Kafeero yabeeranga ewaka wa muzeeyi n'asirikira mu luumu nga tosobola mujja mu kigambo. Kati neondaano wa muzeeyi Kagatto. Kati muzeeyi Kagatto n'abaana be bamulemye. Kati ajje ku baana ba Kafeero. Muzeeyi Kagatto ng'avuma. Ate nze ne bonvuma ompa kyondiisa. Nyinza okuba bye nnina nga ne Kagatto ayinza okuba tannaba kubituuka. Ate ng'owedda nzaala nawedde akolimira abaana ba Kafeero. Gw'olina buyinza gw'omanyi omwana ekiyitibwa omwana obulumi bwe bayina bwe bawulira nga buno bupikkerere obwali bweyita mikono gya Kafeero obwali bumulyako bwe yatumanga ecupa ya bbiya ne bukuba enjawulo nga buli mu kubaasamira. Omanyi omwana bw'aluma nga talina kika. Nodda ku mwana w'omuntu mu nkukolimidde gwengaani. Kagatto yawanze muliro ne ngamba Kagatto amaanyi nga mangi. Kati abo bapikkerere mbamanyi. Bapikkerere Kafeero be yayima nti nina mukutuusaako mpa mmeka. Kati be bapikkerere. Okiwulira? Baalyanga ku ye musajja wattu. Ye n'alema n'okukola yayimba n'agamba mbu muwogo n'ebyo emmere asanga bali mu mwogerako. Nga muwogo n'egyo emmere ya musango ki gwe namenye etteeka. Ebintu byonna bye yayimbako omusajja ate bitanse okujja nga wawe nawulira kasekaanya muwandiikira ennyimba. Yagamba mbu waliwo abamasagga n'ebigawo yagambye nti ennyimba zisengeka mulala nnyo. Tezo ennyimba zisengeka mulala nnyo. Naawe tuula oziyimba anti omuyiiza kati yiiya naawe oziyimba. Bayirawe. Kino ebintu byamponyeza nnyo bapikkerere bano ba muzeeyi Kagatto oo ne gwe nawulira ali ku baana b'omugenzi. Balanyikudde byanamwe mulinga ki gwe nga gwani nga n'agago gakulemye biwalayo bizaalira ku luggya oli ku baana ba munno bakolimira gwe ngaani nga bali badde baagala kwezuulira kikaaki. Gwe ngaani agaalabe bamulemye bazaalira ku luggya bali awo abazzukulu ali n'abeewaka tebafumbiddwa naye ali kuba mukwano ate sina mukwano gwe bali bapikkerere. Oyo yali asiba oba bipande Kagatto. Naye ali ku baana ba munna ali mu kuleekaana mbu ali mu kukolimira gwe ngaani mbu omuzimu gugenda bakuba. Gujje okyemu ogambe nti omuzimu gugenda kukuba mmwe. Buli yamuteekako eddagala buli yatwala ekikye. Kambuuze kati kankuulira abamuzeeyi Kagatto be yali atuma ekyo kimpangire be bamupangiranga abakazi abakyala. Era oyo muzeeyi leeta ekyo nkiyitemu. Tulaye kiki kyembuuza Kafeero yavangayo mmwe ne muddayo. Ekibuuzo ku sitoli gye nalaba ku Bukedde baalaga nti nno entaana bagira essaawo teddaabiriziddwa nga bwe yaddi. Sooka kuba abantu baabikwata ne babitwala nti nno Buloka nkubuulira ekintu kino. Twazimba entaana ne tugiwa enkokoto yali Mmande nga tulina ogirekamu ku Lwokumeka ku Lwokubiri. Kati bano bapikkerera baamuteekako eddagala abaali balwana baleme muziikula kuba bamanyi bye baateekayo. Baali bafuba nnyo bajje ku sayiti. Okiwulira beefule nti bazze kuzimba ntaana bongereko eki eddagala. Okiwulira kyoya baafuba nnyo bane mujje abaali mikwano gya Kafeero tuzimbe ki entaana wagenda wagiraba oti entaana eriddede esinga neyakoze eki nebwe yali abaalaga twazimba entaana. Kati neewuunya abantu babba ebintu bya Kafeero biyitirivu era bibamu abadde balwana baleme muzi kubanga abaali beefuula nti Kafeero yalina losipaamu teyazaala kyebadde bakozesa. Kale oyimirira otya mu TV ku kamera
n'ogamba mukwano gwo nti yali tazaala. Kufuka kati naddala nga wali mukwano gwe oyo omuzeeyi Kagato Kafeero yali tazaala. Yamugambako nti tazaala. Kasasiro wali asinga omutamiivu zaala. Kubanga omutamiivu oyo Walajja asengejja buli kasasiro aba mu mubiri n'afulumya ejjinga liri special. Waliwo asinga omutamiivu zaala. Genda olabe abanyawalagi mu byalo abaana be balina. Kati yagamba nti abaana bangi nnyo. Kasasiro kati ye yaliyo nga yakwatirako mu kulwanga amagulu n'amugamba kati ntaddeyo sitaddeyo spam ezaala sigenda kuzaala njinji ye mubuyi. Ye bano abajja bonna abantu abamu beewummuzeeko. Bano abantu abamu beewummuzeeko. Nze mbasaba abantu mugenda swala ate mbasaba muve ku baana b'omusajja si mmwe abaliyo ng'abazaala. Ali omuzeeyi Kagato va ku kitange kuba omusajja yakola n'akola ligaseye yawummula bulungi. Va ku muntu eyali omukulembeze mu UPC okiwulira ng'ali ne Pulezidenti Museveni nga bakola wala mu UPC. Kiwulira nze kinyanguyira okuyingira system. Kuba abasinga ntuukayo profile ya taata okiwulira. Va ku muntu gwe bawaako oba chairman e Kampala ku biseera Obote izita Obote n'agaba amaduuka g'e Kampala. Ekyo oba otuulanga n'okimubuuza ani chairman w'e Kampala yagaba amaduuka Sserabya Amin. Kafeero yagamba gwe nkwadde edduuka taata yali agagaba. Ekituufu kati oveeri kati nga oveeri ng'oneneŋŋana ne Muzeeyi Museveni omanyi gy'ayise. Abantu abamu bawe lwaki teweefula ku paniki nga y'amaanyi nnyo. Abantu bonna balindidde results balinga abalindiridde Yesu Kristo. Anti abantu balinde result kuswaza. Bano abeeyita mikwano gyaki Kafeero nali mumanyi. Tosobola manya muntu kusinga kika kye. Kituufu. Tosobola manya muntu kusinga muganda we. Okiwulira? Tosobola manya muntu kusinga mukadde we. Gwe akusanze buki? Bukulu. Abantu nze neewunya abantu abaazimba Kafeero Muzeeyi Ssenkubuge. Wali omuddeko ng'ayogera? Abitex. Asirise naye tayogera. Oyo omusajja Abitex. Byonna abimanya ebisinga. Andrew Benon Kibuuka. Abe Mukiibi. Wali omuddeko nga bali awo boogera ebyekisiru. Basiriza. Basebo ne banyaba ensonga zezo. So after DNA tusuubire ki? Nze neebaza Minsabaamu atereezezza ebyalema abantu. Genosali yali mukwano nnyo gwa Genosali namutuukirirako. Yanga public 2019 then public sooka okireke. Kiwala kijjidde musere ki? Ekituufu. Mweno bwe mukomyewo kino kyonna temunnaba kwogerako naye? Era njagala afuna budde ngende abadde alina engeri gye baakakyusa management gavumenti bali busy. Njagala mutuukirira kulya ng'abaana bamaze nga tufunye abatuufu bamutwalire kuba abazzukulu be balye naye lanki. Era yanga bamwanika agamba ninze baana ndyeko nabo ekijjulo. Era mujaba Genosali Musale beekuumire nnyo Kacumbali minisita Balamu nga tuli ku kijjulo. Anko abantu basuubize nti tujja kundeka. Sisobola kuleka era ekyo ekijjulo ngenda beerayo nkikwate Kacumbali TV mujja kikira. Genosali Musale ng'ayaniriza abaana baki abo babazzukulu be kubanga Kafeero ewa Genosali Musale teyakonkonanga. Tobeera n'emmoloka ya Musale towerangamu luyimba lwa lagalaga nti mulimu zaabasudde Kafeero basudde Kafeero. Kale basebo ne bannyabo
tuyinza obutasukkako wano eno mulindirire ekijjulo ekyo nya kibatuusaako naye nga buli kimu ekigenda mu maaso tugenda beera tukifuna ate bintu bitagenda bulungi nnyo so beere bulungi amweraba.